twewale ekigambo okugwira. Togwira. Kubanga results z'okugwira mbi. Nebe bubaddi abasajja abagwire basala. Nebe bubaddi abakazi abagwire basala. Nebe bubaddi engendo ezo ez'okugwamu obugwengwire. Osanga omuntu ng'apakuka ku sipiidi. Anoonya passport mu kaseera ke kamu mwegenda okufunira ne visa. Anoonya ne ticket mu kaseera ke kamu ng'asobola okuleka ng'atunze nnyina n'ekitaawe. Wangi ebyokugwira osobola okuleka ng'otunze nnyoko n'ekitaawo. Ennyumba nga bw'olaba ezimbibwa na buli kintu bwekyo bwe kitambula. Ennyumba tekuŋŋaana nga bw'olaba eya graphics, si artistic impression. Ennyumba si ya amasanyalaze kupanga bisenge mangu nnyo okugenzeeko akacwala enzigi mwezi ne muyingira. Eyo naawe otyo gisulamu omanye ejja kugwira. So buli kintu ky'ogendamu funako ku experience yakyo. Buli kintu ky'ogendamu funako ku experience yakyo. Do a search and a research. Yingira mu kintu ng'omanyi losses zaakyo zenkanawa. Tulina ekizibu e Uganda wano. Buli kintu tulowooza magoba gokka. Songa mu economics, losses is part of business. Ne URA ebweba esoloza emisolo tetandikirawo. Kyovola babaagala tusabumiting ebitabo byaffe. Balaba okoze losses zenkanawa. Nabo si bantu abatali bantu. They are not inhuman. Tebasobola kusolozaako misolo ku losses. Okitegedde? So ozimba mpola mpola nga bakuwa ne ku magezi. URA enjogeredde olwaleero ndi mwogezi waayo. Okutuuka business lwetuuka ku ddala ly'okubanga ekuwa amagoba era ne bakusolozaako emisolo okusinziira ku profits so si ku income. So kati bino ebintu by'okugwira by'owuliranga abaana balaajanira mu biyumba mu mawanga g'Ebuwarabu naye nga yaleka atunze poloti. You destroy an achievement for something you don't know. Am I speaking to somebody? Osanyawo enkulaakulanayo olw'ekintu ky'ogendamu ky'otategeera. Ogwira. Kati mu kugwira okwo ogenda okutuukayo ng'era looza nti buli mwezi otandikira mu magoba. Omwezi ogwokubiri magoba, mwezi ogwokusatu magoba, mwezi ogwokuno oyinza n'okwewola n'oleka ng'osudde muzaddewo mu looni kubanga myezi weegiteezo sente zajjayo zijja baziweddeyo. N'otuuka eyo emyezi ne gisukka ne gye wali olowooza nga tofunanga mulimo n'ogu ng'oli mu kiyumba Ebuwarabu kubanga wagwira. Baakubaliramu, baakuliiramu, n'owaayo sente zisuuka capital omuntu gw'akozesa e Uganda.